ateka mami wamwe n'atekayo ekiwandiiko ng'ayagaliza muwala we from that day from 1990 you are just a beautiful young girl from kuva budda danyo kyakanga ne Rema tanatuuka mwago maka lwakuba nti olaba obuzibu abaana ne bamwanya Nyamutooro mpola lwakuba olaba bino nze kati kanki bagambe ensonga lwaki abakazi ate bafuna abaana baviira ddala ku baana b'abasajja bino ebyekisubi bye mwogera kati omukazi atugatema omukazi yeegula n'akoowa n'akasanyiza dda owange kakali saala kulaba bikwala byeru wano gwe kambuuze omwana wa Nyamutooro ne Kenzo bagenda okwanjula Nyamutooro omwana baali bamaze ozaala yaliyo nga balina bebi waliwo bebi gwe bandazeeko yo yaleka myezi nga 8 ono ali myezi ng'ena hayi mambo yalufunye dde nayo n'aluzaala emyezi ng'ena Nyamutooro mu mawulire ebbanga Nyamutooro lyamaze mu mawulire lirina ebbanga lyebbanga ly'omwana awo wagwe nalabyeko bebi mulungi afaanana Kenzo naye mwana alina bbanga alina okuba as old as ebbanga lyetumaze nga twogera ku Nyamutooro kuba bwe bitandikira okulinkinga lyazadde mu minisita omwana ali myezi nga 5 emyezi nga bisu ekifaananyi bakikuwadde nga kiriko mabegako myezi nga 5 bwe bitandikira okulinkingira tiyalina minisita gwe yazaddemu nesooka ntumugabira mu minisita omulala paka ono bwamala najja mu kifaananyi n'ava mu ggalale naye bino Nyamutooro mumuleke younger it feels like just like yesterday when you are 9 years old here insisting that we rock the same hairstyle during holidays to a whole teenager to deal with her own biri wasira bulungi kati awo budde bwe twabaliddemu just wakola n'abaana banoonya munoonya gwavuma naye nze ekyo kino kinja kibagamba by the it is general baana mmwe bagambye awana weza myaka 15 ng'afunye bamama naye nedda waliwo discussion gye naadde nayo n'abantu nti ebiseera ebisinga lwaki abazadde naddala abakyala bandigenze n'abaana baabwe biringa bwe biti lwakuba kale bano bo bali mawulire era tukkiriza nze ba celebrities nabagamba mukkirize mwe mumuli bajja boogerako byonna byonna because mwe mumuli n'ebino ebintu gye biri yonna eyo challenge ebiseera ebisinga maama bw'atagenda na mwana biye bino n'omwana ali wa maama we ajja muwulidde kati ekibuuzo mwagala kati of course kati twalaba connection gye alina ne gundi ne Rema and that connection was broken nakwatagana n'omulala kwani yagamba nti it was broken lwakuba nti ekyalo kiraga nti waliwo connection yali taata bw'ava mu kifaananyi connection esizinga okulabika ng'eriwo kubanga n'ekibuuzo because also know what you should understand is bw'abanga omwana abeera ne maama we olidde najja n'abeera ne Nyamutooro kati Rema aba akyasobola omulaba kuba era teyeetaaga mmulaba yes anti ngamba connection ye bazze kulaba kati ate kiyinza okubanga nga azze kulaba sister we ate nga sister we inamulabira wa taata we byebyo biri mu buli maka ebizibu so naye akakajanja kamwe kugenda nga muvuma abantu muleke mukazi ayagale mwana wa bbaawe mumuleke ekyokubiri mwe muyinza okulowooza nti Nyamutooro mumulabye leero kiyinza okubanga n'omwana ebbanga kubanga tulinayo time gye mutamanyi kiyinza okubanga ebbanga Kenzo yamala nga tali ne Rema oyo mwana oluzala yali ali luddawa kubanga batulaga Nyamutooro addayo paka Kenzo bwe basimatukira n'akabenje kati zo kumwana gwe twogerako ng'ebbanga linayinza bali maze na Nyamutooro kale kakati nno waliwo olutalo olwa Rickman lwe yasituludde ku Doni Nassa iba ne sokoleke nalabye ku mwana eyasibisiza Doni Nassa amulabye ku social media yoyo